Yes, kale EKTV ngabo tuyama okubeera nga tukutuusaako amawulire ago munnange agawomesa nakabululu naga agatawomesa nakabululu. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo okulabika ng'era nkomyewo munnange ate ndabike nga nkutuusaako amawulire oba oli awo g'oteekeddwa okubeera nga omanya. Naye ng'enkola yaffe bweri munnange, video sooka ogiwe like, mwana wa taata mwana wa maama, naawe omupya nkusaba n'obuwombeefu sooka osubscribinge okoonene kade olwo video zonna zetuteekayo munnange obeere nga tuzisubwa tusobole okubeera nga tutambulira wamu buli kadde. Amawulire mu ggwanga tegaggwaayo n'okwetoolola ensi yonna, naye tulondamu ago g'osaana okubeera nga owulira munnange ne tubeera nga tugakutuusaako, wadde malungi wadde si malungi ffe tufuba okulaba wano nga tugakuŋŋaanya munnange ne tugakutuusaako n'obeera nga ogamanyi. Nga twakalaba General Muhoozi nga avuddeyo ne yeewera ne yeekalakaasa nti agenda kubeera nga munnange akwata ku banene ku nkoona era abagolole ettumba naddala abo abali b'enguzi. Olunaku olukeredde olunaku olwaleero oba essaawa zituukidde olwaleero kati wenjogerera munnange nga minisitule ya defense kossa aba UPDF bonna wamu. Jjukira nti generali ono Muhoozi yavuddeyo n'atwitinga oba n'awandika ku Twitter ye ku lunaku lwabadde lwakubiri n'akakasa nga bwe yabadde afunye omulimu ogw'okugogola ogw'okumalawo enguzi n'okubeera nga ajjawo abo bonna abakenuzi abali munnange mu minisitule ya defense abafumbekedde omwo abalya ssente z'abaveteranizi n'abasirikale okumala ebbanga. Munnange ono General Muhoozi amanyiddwa nga Advisor for Special Security Operations eri omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'ategeeza bw'atyo nga bwe yabadde afunye omulimu okuva eri ewa Commander in Chief amanyiddwa nga General Museveni. Naye munnange mwana wa taata mwana wa maama bano gye bukeredde olunaku olwaliro nga Minister ya Defense kossa Uganda People Defense Forces spokesman oba spokesperson amanyiddwa nga brigadier General Felix kurayije avudde n'aga nti nedda omusajja aleme kutwesibako, omusajja teyeewaayiriza, ffe tetulina kye twafunye, tetulina kye twawulidde yadde n'akamu n'akatono ng'omukulembeze w'eggwanga oba omuduumizi ow'oku ntikko ng'atugamba nti omukulu ono aweereddwa omulimu ogw'okubeera nga munnange ajjawo minisitule ya defense agiyingiramu asobole okubeera nga agogola oba kakyafu yenna afumbekedde omwo n'okubeera nga munnange ajjamu abali b'enguzi. Tulina jjukira nti General Museveni ku kabaga ka Muhoozi, akabaga ka Muhoozi mukajjukira kali mu State House akokuza birthday ye waliyo ne General Kagame ow'e Rwanda yayasanguza ekigambo ekyali ekinene nnyo n'agamba nti mmwe abali b'enguzi bubakeeredde wabula ate onajja Muhoozi si mwangu mujja kubeera nga mumufeesinga, mujja kubeera nga mumuwuliramu wabula munnange nga bw'otamanya yategeeza ki era lwaki yayogera bw'atyo. Essaawa zino General Muhoozi avuddeyo n'akugamba nti mukulembeze w'eggwanga yannonze nsobole okubeera nga nnwanyisa abali b'enguzi mu minisitule eya defense. Bali tebakitegeera naye ono yakyogera kirabika omulimu yali yagumuwadda emabega munnange nga tebamanyi nga bw'omanyi nti munnange eby'omu Uganda almost muntu omu yasalawo kubanga bangi tubalabe nga babadde ministries ne zibalema okubeera nga bazimanaginga naye ate munnange nga balinda order from above. So kitegeeza nti n'omukulu ono General Muhoozi tasobola kubeera nga atwitinze kubanga ye mumanyi mutwitinze mulungi, buli kyayagala okwogerako akiisa ku Twitter bwatu nakikasukira ensi n'ekitegeera. Munnange ono yavuddeyo n'alayira n'aga nti agenda kufaafaagana n'abali b'enguzi abo abakenuzi abayitidde okubeera nga balya ssente naddala ez'abaveterani munnange abaazirwanako nti bano babaleetera n'ekirwadde abasinga balina ekirwadde ekimanyikiddwa nga post traumatic stress disorder oba okiyite PTSD. Ekirwadde ekyo kibeera kirwadde kya bwongo naye nga kikwata omuntu oyo abeera ayise mu mbeera enzibu ennyo kati nga embeera ey'olutalo. Omusajja ayinza okubeera nga agugumuka n'alwala n'agamba banne batutwala banne nfudde nkutuseeko okugulu n'alogootana. So endogootana eyo munnange yemanyikiddwa nga post traumatic stress disorder. Ono agamba nti abajaasi abasinga bonna balwala ekirwadde kino naddala abo abaawummuzibwa olw'okubeera nga akasente kaabwe munnange baakabajjako babeera nga tebakyakafuna. Abali balina okufuna amabaati 10 baafuna amabaati 20, abali balina okuweebwa kasimo tebakaweebwa. Kale kwegamba nti enguzi efumbekedde mu kitongole ekyo ekya Ministry of Defense. So kwe kusalawo nga ye munnange yakwasiddwa obuvunaanyizibwa wadde nga munnange amagye
okuyita mu mwogezi w'amagye bagamba bino tebabimanyi, tebabiwuliranga nako, era tebalina kye bakimanyiiko, era tebanafuna yadde okulaba ku bbaluwa eraga nti ono yaweereddwa omulimu ogw'okubeera nga munnange alwanyisa kawuukuumi n'okubeera nga alwanyisa obuli bw'enguzi mu minisitule eya defense. Naye nze kyenyinza okugamba kiri kimu nti enguzi mu Uganda teri mu minisitule ya defense yokka, teri mu minisitule ya defense yokka, enguzi efumbekedde mu buli kitongole kyonna, buli kitongole kyonna ky'omanyi ekiri mu ggwanga Uganda. So bwe bagamba nti bagala kulwanyisa buli bwanguzi mu minisitule eya defense, awo babeera beerimbye, wabula kyandibadde kisinga ye muntu okuvaayo n'agamba ngenda kulwanyisa enguzi mu ministries zonna eza Uganda zonna, kubanga tutunulira ministry y'ebyobulamu bannange, tutuuka mu malwaliro nga tewali ddagala, tutuuka mu malwaliro nga tewali bitanda, tutuuka mu malwaliro nga abasawo tebaliimu. Kale kwegamba ministry zonna n'olaba ministry ey'enguudo ne bazimba oluguudo ne lumala emyaka 3 ne lubomoka ne lubeera nga lwonna luweddewo. Kale kwegamba ministry zonna zifumbekedde obuli bw'enguzi. Bw'oyogera ku ministry ey'abajjaasi oba eya defense tekimala, bekuba kulwanyisa bukenuzi, bekuba kulwanyisa kawuukumi. Nsaba Mukama Katonda akwate ku bakulembeze baffe balwanyise ministries zonna kubanga emivuyo gye giri, esente gye ziri zibbibwa, so si ministry ya defense yokka. Naye nga wenkoledde video eno ng'okuyita mu mwogezi wa UPDF amanyiddwa nga brigadier General Felix kurayije agambye bo tebalina kiwandiiko kitongole na kimu kye baalabye, tebalinaako yadde essimu n'emu gye baafunye, tebalinaako yadde eddoboozi lye baawulidde eriva eri General Museveni ng'agamba nti omwami ono Muhoozi yamuwadde okubeera nga alwanyisa enguzi ne kawuukumi mu ministry eya defense. Naye nga bw'okimanyi mu Uganda nga bwe nkunnyonnyodde nti buli kimu kisoboka mu Uganda, buli kimu kisoboka. Munnange omusajja avaayo n'akola ebintu nga bw'ayagala nga munnange muntu omu yamulagidde nga tebiise mu process mbu ate kino ate kiri. Nga bw'olaba enkya n'eggulo wano drone zivaayo munnange ne ziwamba abantu ne batwalibwa gye tutategeera, abantu ne bakubwa amasasi, abantu ne bakola batya. Naye nga buli avaayo sebaga nti nze sibimanyi, nze mune drone siziraba, munenze siziwuliranga nako. Naye nga tebiva ku mawulire, ku TV bibeerako, buli mawulire bibeerako, ku social media nga bibeerako, naye munnange bavaayo ne babyegana. Kale nno munnange omukulu ono bw'avaayo naga nti nze taata yandagidde oba omuduumizi w'oku ntikko yandagidde, tosobola kubeera nga okyewuunya. Asobola okuba nga yamulagidde, kubanga munnange buli kimu kisoboka e Uganda. Order from above. Tesooka kwebuuza ku muntu yenna, egwa bugwi egwa bugwi. Kale no munnange nja kusaba n'obuwombeefu, video eno banga ekunyumidde nja kusaba ogimpere ekigalo, ate omupya nawe nja kusaba n'obuwombeefu soko subscribinge ku channel yaffe, kubanga waaka abeerawo owa buli ngeri. Kubanga munnange tweyama okubeera nga tukuwa amawulire, kyovola tukuwa amawulire aganyiiza, ne tukuwa amawulire agasanyusa, ne tukuwa amawulire gwe gowulira ng'ogaagala, naago gowulira nga togaagala. Ffe tukola amawulire ne tugakuteerawo n'obeera ng'ogamanyi, n'obeera nga ogategera. Nze AK Master emabega w'omuzindalo ku lutimbe gaggadde olwa AK TV n'obwombeefu nkusaba video eno gimpera ekigalo tusobole okubeera nga munnange tutambulira wamu, ate omupya teweerabira subscribinga kona ne kadde munnange waakabeere nga takusuba buli wobeera nga ozze ku line. I sign out for now. Akumata kumira mpeera. Bye bye.